oluvannyuma lw'okuwummuza kw'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira omukulu John McKinstry ku ntandikwa ya ssabbiiti eno kumala omwezi mulamba nga takwasaganya mirimu gya ttiimu y'eggwanga. Olunaku olwaleero bannamawulire ab'enjawulo naddala abaweereza ebyemizannyo ku terefayina ez'enjawulo bawadde endowooza zaabwe ku kugoba kw'omutendesi n'okumuwummuza mu mbeera yonna ey'enjawulo. Empiira gye tugenda okuzannya egyo mizibu gwa Burkina Faso guli wadde tuli waka naye nabo bagwetaaga nga naffe tugwetaaga, so omupiira muzibu ate n'ogwamalawo engeri gye tugenda eri ewaabwe. So akasozi kawanvu ke tugenda olinnya kati obuzibu buyingidde ate ne mu technical part kuba wowummuza kooki nga tegyeje n'empiira gye yandikakasizzaako nti asobola omulimu gwe n'atuzeeyo mu African Cup naye ate omuwummuza kitegeeza waliwo bye tutategeera. Mu kwogera kwa bannamawulire nga Julius Ssenyimba, John Vianney Nsimbe, John Sempijja, Taika Yasin, Musoke Arafat boogedde ku kuwummuza kw'omutendesi ekiringa okumugoba era nga baawukanye mu ndowooza ku nsonga ezikwata ku mutendesi ne ttiimu yaabwe y'eggwanga eya Cranes mu kugitendeka. Twali mu kutegeera ebigendererwa bye. Ekisooka obaolyawo mutendesi akyali muto, there is a lot that he can really do. Oba byayinza ogenda maaso n'okuba nti akola gye bujjako awo naddala mu kalya ye ng'omutendesi. Sisuubira nti ekyokuba tibamuyimiza essaawa zino badde mistake wabula ekyokumuleeta ng'omutendesi wa Uganda y'ensobi gye nsuubira okuba nti twagenda maaso okuba nti tukola. Ensonga y'okugoba oba okuyimiriza kw'omutendesi McKinstry ndaba kubadde tekwewalika kyoyinza okuyita kuba inevitable mu lulimi oluzungu. Ekyamazima okwawukanako ku batendesi banne abazze bakwata mu ttiimu eno ebbanga lyonna talina nkyukakyuka y'amaanyi gy'atadde ku ttiimu. Yalindirirwa dda okugobwa olw'okuba ttiimu y'eggwanga ebadde ekoze bubi, alemeddwa oteekawo omuwaatu wa ttiimu gw'erina okukwata, alemeddwa okuzimba ttiimu okudda mu bigere by'abatendesi abamusookawo kubanga yaleetebwa okukola ekyo ekisinga ku batendesi abamusookawo nga Lazarus Zaba, Micho, Sebastian de Sabri n'abalala ababaddewo mu myaka egiso. Kinajjukirwa McKinstry ow'emyaka 35 enzaala ya Northern Ireland yaweebwa n'okulangirirwa ku mulimu gw'obutendesi bwa ttiimu y'eggwanga eya Crane ku ntandika y'omwaka gwa 2019 ng'asikira Omufalansa Sebastian de Sabri era nga bukyanga afuna mulimu guno afunye akaseera akazibu omubadde ettiimu y'eggwanga okukola obubi mu mpaka za CHAN okutandika obubi empaka ez'okusunsulamu eza Afirika era nga wetutuukidde ku mbeera eno ey'okuwummuzibwa nga kibadde kirindirirwa n'okubaganyizibwako ebirowoozo mu nsonda ez'omupiira ku mutindo omubi gw'abadde ataddewo ku ttiimu y'eggwanga ku mbeera ey'okumugoba n'okumuwummuza. McKinstry wakumala omwezi mulamba nga tyenyiga ku mirimu gino ng'ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga ekya FUFA n'akakiiko akalamuzi bwe kikuba ttooki mu bukulembeze bwe ne mu kutendeka kwe n'ekkubo lyagenda okutwalamu ttiimu y'eggwanga eya Crane. Taika Yasin Sekalaala, STV Select ebyemizannyo.